Kimaze okukakasibwa nti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Gatonnya January mu Lunyanyimbe eddaaza 2025 omubaka abadde owa Kawempe ey'omumambuka mu kibuga Kampala akkiridde e Kaganga era wenjogerera bino ng'ompulira yeegasse dda ku bajjajjaabe abaamusooka ewa Walumbe Ttanda gye batambuliza emigongo nga obwatu gubadde bwe gutyo zaagenze okkunukiriza ssaawa 11 ez'okumakya abasooka ne bamubika nga bagamba amaze okufa wabula abasawo ne batutegeeza nti abadde azikidde obwongo wabula kyaddaaki nga ziwera essaawa 6 ez'omutuntu ne bakawaŋŋamula omukulu nga bw'afudde Sseggirinya Muhammad amaze ebbanga ng'awera ennemba n'endwadde oluvannyuma lw'okuwangaala ennaku 5 beddu ng'ali mu nkomyo oluvannyuma lw'okukwatibwa ne mubaka munne ow'Emakinda amanyikiddwa nga Alani Ssewanyana omusajja wa bwino abakulu bano eno okukwatibwa kyaddirira ebijambiya ebyayinda mu bitundutundu eby'ebuddu mu kibuga ekimanyikiddwa nga Masaka era byagenda okuggwa ng'abantu 20 beddu baluguzeemu obulamu abaami bano eno Sseggirinya Muhammad nga yakamala okulayira okuba omubaka wa Kawempe ey'omumambuka yafuna ekibaluwa kye bakuntumye ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa Mutunda Septemba mu Lunyanyimbe eddaaza 2021 nga bamuyita agende yeewozeeko ku nteekateeka ekigambibwa nti yeenyigira mu kutta bantu kuneeno wabula baagenda ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa Mutunda Septemba oyo yennyini eddaaza 2021 omulamuzi wa kkooti ey'e Masaka yabaggulako emisango 4 beddu omuli 3 egy'okutta abantu kw'ossa n'ogumu okugezaako okutta abantu era ne basindikibwa ku kkomera erimanyikiddwa nga ery'ekita lya Maximum Security lino lisangibwa mu disitulikiti ey'e Wakiso ku Mityana Road eyo gye baakulungula ebbanga eryo lyonna wabula oluvannyuma ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Mukutulansanja oba February mu Lunyanyimbe eddaaza 2025 baaweebwa akakalu ka kkooti ne bateebwa era ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Muwakanya August olw'embeera y'obulamu bwa Honorable Mohammed Sseggirinya okutandika okufuukuuka baamuddusa mu kibuga Amsterdam ekyaggwanga lya Netherland afune obujjanjabi bwe yalinga agenda atereera ne bamuzza okwabobwe embeera neddamu n'esajjuka bwe batyo ne bamwolesa kipayopayo mu ddwaliro limanyikiddwa nga ery'Ensambya n'akulungulayo ebbanga panvu wabula embeera bwe yayinga ne bamutwala ku mulirwano mu ggwanga ery'e Kenya mu kibuga ekimanyikiddwa nga Nairobi mu ddwaliro erya Aga Khan n'afutandika okufuna obujjanjabi embeera yagenda ng'etereera ne bamukomyawo okwabobwe mu ggwanga lyattu Uganda era n'atusuubiza n'atuwa essuubi nga bw'agenda atereera akubye ku matu bw'atyo n'atusuubiza n'enteekateeka ze nnamutaayiika ez'okwenyigira mu kalulu akagenda oyinda mu ggwanga lyattu Uganda omwaka gwa 2026 wabula omwaka gwa 2024 nga guggwako mu mwezi ogwa Museenene embeera yaddamu n'eggaga ne bamuddusa mu ddwaliro limanyikiddwa nga erya Lubaga gy'afiiridde leero babadde mu nteekateeka za kumuddusa mu ggwanga lya Netherland afune obujjanjabi wabula olw'embeera y'obulamu gy'abaddemu nga tasobola tuula mu nnyonyi abasawo ne basalawo bamujjanjabe atereereremu balyoke bamutuuze ku nnyonyi bamwolekeze bweru w'eggwanga wabula olunaku olwaleero Namugereka Ddunda tamuganyiza ku lusukka Sseggirinya Muhammad yagenda mu Paaliyamenti omwaka gwa 2021 wabula tanyumiddwamu kuba mubaka wa Paaliyamenti anti ebbanga lyonna alimazeeko ng'ali mu nkomyo ekitalya kw'ossa n'okulwala nga taggwa mu malwaliro omukulu ono afiiridde ku myaka egy'obukulu 37 guli bwe gutyo kubanga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa Mukutulansanja February mu Lunyanyimbe omwaka gwa 1988 era nga yazaalibwa mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu ku kyalo ekimanyikiddwa nga Butale Kaddugala era eyo gye yatandikira okusoma yatandikira ku ssomero erimanyikiddwa nga Kaddugala Primary School era eyo yafuna aggregates 13 ogenda mu secondary neyeegatta butereevu ku Kaddugala Secondary School wabula nayo yavaayo neyeegatta ku Pimba Secondary School eno ng'esangibwa mu bitundu eby'ekyebando omukulu ono yazaalibwa omukyala amanyikiddwa nga Justine Nakajumba era yazaalibwa musajja Mukomba Mudaali nga Mukatuliki Lukulwe era
era yazaalibwa ayitibwa Richard Segirinya wabula oluvannyuma lw'okusiramuka ne yeetuuma erinnya erya Muhammad. Omukulu ono maama we amubeereddewo nnyo nnyini ddala. Bwe yamaliriza secondary ne yeegatta ku Data Mine Technical Business School n'afuna diploma mu mawulire, n'agendako ne Musa Bode Katwe n'abaako by'asoma era n'abanguka. Yatandika okubba amasimu ku leediyo ng'ali mu siniya ya kusatu, eriyo gye yatandikira okufuuka omuganzi, n'afuuka Segirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebandu, n'agenda mu kanso oba mu KCCA n'afuuka kansala owa Kawempe ey'Omambuka. Bw'atyo bw'abadde agezaako okutambuza obulamu bwe okutuusa olunaku olwaleero lwakkiridde e Kaganga. Enteekateeka tukyazireeta nkuyanja. Genda kusaba weekuumire ku Expo TV, TikTok account Omwana Sodo, Facebook subscribing. Mukama Katonda omulungi omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa. Expo TV to the world.